Mukwano gwange kuli saa yonna yonna kuliko obwakedde nkwanirizaako nnyo ku mayengo gano obale kwekuumirako. Pulezidenti Paul Kagame ow'e Rwanda Kigali avuddeyo n'awa Abakongo amagezi, avuddeyo n'awa abajaasi b'e Congo ssaako ne pulezidenti waabwe amagezi singa banaaba banayagala eddembe, okuleeta eddembe mu ggwanga eryo erya Congo. Magezi ki g'abawadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Nkwanirizaako nnyo webale kwekuumira ku Yugi Updates TV kubanga okola kyamaanyi nnyo kuba gw'ensonga waakituweereza. Gwe mukwano gwange ali eyo yenna bw'oyagala otweyungako kkirira wansi awaliwo ekigambo subscribe ojja kuba okikonako. Bw'okikonako nyiga kkade ojja kuba osobola bulungi nnyo tufolowinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano, nammwe abali ku mulirwano wano ku ssemazinga w'ekibuga Africa nammwe mbalamusizzaako nnyo ddala mukola kyamaanyi nnyo kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Oluvannyuma lw'okubawa amawulire egy'ejjuuzi nga akabinja kano akabayeekera akamanyikiddwa nga ka M23 jjukira nti nno kaakola olulumbagano Ssinziggu ne kasalako ebibuga 2 eby'omugaso mu ggwanga erya DRC, ate nga buno obubuga bwe baasalako bwe bwali key joints eziwaniridde ekibuga ekikulu ekya Goma. Akabinja kano akabayeekera kaasalako obubuga obumanyikiddwa nga Katale ssaako ne Masisi. Zino nno administrative oba kitwandiise administrative key areas ezaali zisaavinga ekibuga ekya Goma era nga ze key routes. Oluvannyuma lw'okuzitwala kabinja kano kaavaayo ne keewaana ne katandika n'okuswaggula bu areas bu town obubuga obutono obwali buliraanyeewo. Newankubadde Congo yaddayo ng'emaze okuretreatinga nga bagisinzizza eryanyi, bagisuuzizza buli kimu ekyayo, yagezaako okukomawo ennaku eziddirira okuwaddaako okulaba ng'ebaako butawuni bw'ebasuuzasuuza naye era nga batawaanira bwemage. Kaakati oluvannyuma lw'akabinja kano aka M23 okuba nga kawagamidde kalaze eryanyi mu bitundu eby'Amasisi ne Katale, Paul Kagame avuddeyo. Ekyewuunyisa nno akabinja kano kabayeekera kano kikagambibwa nti nno kalimu ennamba nnyingi nnyo ey'amaanyi. Batono nnyo naye ekibaleetera okuba nga b'amaanyi ensonga eno ojja giwutekeera gibuggyako mu maaso. Kakati mu mbeera eno Paul Kagame ow'e Kigali Rwanda avuddeyo n'awa Pulezidenti Tshisekedi ssaako n'amagye g'e Congo amagezi nti gagende mu nteeseganya, gagende mu reconciliation n'akabinja kano aka M23 basobole okuba nga bateekawo enteeseganya basiizinge fire. Kuba agambye ekyo bwe munaakigaana tewali ngeri ki gye mugenda tereezaamu political issues, ensonga ez'ebyobufuzi eziri mu ggwanga eri DRC Congo. Jjukira akabinja kano aka M23 kasinze kusalako nnyo eri mu kasinze kusalako eri mu bitundu naddala mu Northern Kivu, ebitundu ebyo ebirimu ebyobugagga mining key areas, omuli ebyobugagga basinze osalako ebiriraanye ku booda, ebiriraanye booda ya Congo ssaako n'e Rwanda. Kati pulezidenti w'e Rwanda yavuddeyo n'abagamba nti mulina okukkiriza ne mugenda mu nteeseganya n'akabinja kano aka M23 olw'ensonga nti nno y'engeri yokka ey'okutebenkezaamu eggwanga, y'engeri yokka ey'okulaba nga muteeka eddembe mu ggwanga lino erya Congo. We kitali ekyo mukibalema awo mba simanyi kye mugenda kukola. Jjukira lwonna olutalo luli mu kulwanira bya bugagga ffe nga bwe tukimanyi abasinga, kubanga tewali nsonga lwaki tebalwanira mu bitundu ebirala, balwanira mu bitundu ebirimu minerals, ate ng'ebitundu ebiriraanye booda ey'awa ey'e Rwanda. Kati golowooza nsonga ki ekisinga okuwaga bano aba
M23 akabinja kano. Ngenda kubanga nkomawo nkuwe amagye g'e Congo kye gasazeewo ku nsonga eno oluvannyuma lwa Paul Kagame okuvaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga. Nagambye dda nti gwe agala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga. Gwe ayagala okuba nga ofuna notification tewerabirako na mukadde kajja kuba kakuleetera notification buli tunaatutaddeko information gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bategeeza nti abali emitala w'amayanja abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, Canada, abali South Africa mwenna mbalamusizzaako nnyo. Kimanyi mubeerako temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV era mwebale gakuuma mwebale kubanga mukuza amayengo gano okulaba nga naye wooteekako eddoboozi mu comment section liba lisobola okutambula ne lituuka ku oyo gw'oba oyagala lituukeko. Ekyo mmwe abakikoze naye mukikola mutya? Lwakuba nti mujja ne musubscribinga ate nammwe abasharinga nammwe mbaagala nnyo. Mwebale nnyo kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Bategeeza nti no mweraba ngenda kubanga nkomawo mbabuulire ate pulezidenti w'e Congo byazzeemu.